tubeebaza emirimu gyonna gye mukola era tubakulisa okuyita mu mwaka gutumalako olwaleero. Tuddamu okwebaza essaala zammwe zemwatusabira mu bujjanjabi butuyiseemu. Tubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'obuwanguzi. Katonda abakuume. Eyo spiiki ya Beene. Oba bwe bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka 2024. Yes, Ssaabasajja Kabaka akimisa amwaniriza olunaku olwaleero. Twanirize Ssaabasajja Kabaka engalo n'enjulu ezisinga zonna. Twaniriza nannyini nsi Magulu Nnyondo. Ssaabasajja Kabaka alabiseeko eri Obuganda yayanirizibwa Katikkiro Charles Mayiga, abagenyi abakulu, minisita w'ebyobuwangwa, Mama Nabagereka. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abikako eri Obuganda naye nga twerabira King Saah yamwaniriza olunaku olwaleero. Beene asiimye n'abikako eri Obuganda olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka atuuseeyo. Saba ennyimba z'eggwanga, ekitiibwa kya Buganda Day.
musajjawo abe Mukiibi olw'abannange mukama wange musajjawo Masiya Swalukaga kamusabe osiime akwanirize